Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulabira tukwagala nnyo. Ali ku mukuto gwa There is Still Hope, ali mu ggwanga Uganda n'awali emitala amayanja. Webale kubanga otugoberera. Mukama tukwebaza olwa buli ssekinomu alaba atukuliza ekitiibwa n'amatendo kaniza okubeerawo ko omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye era atukulembere okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulama tusabidde. Amina era amina ddala. Kakati era tukyali awo e Masaka. Think oba Masaka gye baasiise. Apostle Mitala yawadde obujulizi obwo n'aleetaaze buli muzadde abuwulirize. Bujulizi bulungi nnyo. Omuzadde busobola okuzaamuka ku magezi. Yatuwadde background gy'azaalibwa, engeri taata we gye yafunamu Kristo, ate nnaku 3 n'afa, ne maama we engeri gye yagendanga gy'ali n'amwekubako lokoka n'agaana ng'asula mu masabo. Obujulizi obwo kujjako nga tofunyemu kubikkulirwa, naye ng'omuzadde naawe atannalokoka, naawe yalokoka, bulinamu ekyokuyiga kinene nnyo kyebalaba mbukuleetedde. Naye oba tofunyemu kyakuyiga, nze ngenda kukomawo mbutemeeteme. Asooka obuwulirize dakika zijja kubanga 14 ate tukomewo. Kitaffe yatuzaala abaana 5 nga nze namba 5. Kitaffe n'alekawo maama waffe n'agenda gye tutamanyi. Bagamba, maama yagamba, nze nali mu myezi nga 6 awo taata waffe we yabulira. Naye nga bamuwuliza ng'alina engeri gy'agenda ng'atambula ng'afumbirwa abakyala be baayitanga bannakiyombekedde. Emyaka egyo gyonna ffe nze nga simanyi wagyali. Ekyo ne kituviiramu ffe okukulira mu bifo bingi. Era mukyala we Kasalina taliiwo, yagenda kuweereza ali bweru eyo, abasaasidde nnyo. Bulijjo ambuuza kuba bwe tutambula, ngenda ne mugamba nti awo nabeerako wo, n'asirika. Bwe tudda ku lw'ebbooma nti nabeerako awo, n'asirika. Ne mugamba twagende Bugerere eyo, ne mugamba imira wano we nasomera awo nga nva wali, n'asirika. Naye olumu yeevaamu n'ambuuza nange, naye gwe buli wantu wakulirayo? Bw'obeera ne taata wo nga yakuzaala n'akulekawo ng'obonaabona, ne nnyoko buli wantu okulirawo. Kubanga buli ajja kutwala ate tobuuza. Awo bonna abantwalanga nga tewali tolina kibuuzo ky'obuuza, nali nga muto. Oyo maama wo, genda ne maama wo ng'ofukamira mubuuze, ng'ofukamira mubuuza nga bakutwala. Naye bwe nzize wano, nakwebazizza dda dokita, nenzijukira bingi ku kitange. Maama waffe Elizabeth Naalongo ne maama wange yali Naalongo. Dokita, ne maama wange naye yali Naalongo, si ggwe wekka. Yafuba nnyo okulaba nga tubeerawo, kubanga ate yatawaana nnyo. Bwe yava ewa kitaffe n'agendako awalala ng'asubira n'afunayo ndowooza obulungirungiko n'azaalayo 4. Naye ate gye yabazaala nga mutamiivu kitalo. Eyo naye n'avaayo n'agendako awalala agezeseeko kyasa esembayo n'azaalayo 1. Ate naye nga mutamiivu lujuuju. Kaakati ewa maama waffe Naalongo Elizabeth Nakabogo ng'abaana abali awo bayitirivu, abaana 11. Maama waffe
Nakabugu yazaala abaana 11 nga nze namba 5 wakati awo. Naye kitaffe oyo tetwamumanya, nze nakula nga simanyi kitaffe oba abeera wa, era nze nakula nga simanyi nnyo kigambo taata, ate nga sikikaayanira, ate nga tekinnuma kubanga nali simanyi bulungi bwe kizitowa. Bino ebya taata nabisanga mu kyaki ey'abalokole. Mwe nasanga nga bagamba kitaffe ali mu ggulu, our father, nempuli ebigambo ebyo, buli kintu basaba our father, kitaffe, musabe kitaffe. Ne manya nti taata aba n'omugaso. Ate nnowulira, maama waffe Nnaalongo yatufaako nnyo, yakola buli kintu kyonna ky'asobola, era Mukama yeebazibwe olwammwe bakazi mmwe. Yafuba okusoma tusome, yalima buli kintu kyonna, yatunda omwenge gwa buli ngeri, abaana basome. Maama wange oyo n'alwala, yalwala kansa bwa mu lubuto. Naye tebasooka kukitegeera nti alwadde kansa. Kye baakola ne bamutwala mu ssabo. N'abeera mu ssabo nga bw'alwala, n'abeera mu ssabo nga balaba anaatera okufa, ne bamutwala e Namirembe mu ddwaliro. Naye obudde bwali bugenze nnyo. Kaakati ne ŋŋendayo okumulaba nga ndaba ali bubi. Nali sirina kintu kyonna ng'obwavu obuli ku nze nga busingako ku bwali ku Sserwadde ono nga tannalokoka. Eyo gye nzija. Kubanga neebazizza nnyo ebintu byange bye nategese okwogera n'ekyawandiikibwa kyange mu kibi asoose okukisonkolayo. Ng'olowooza nti ojja kukibba. Ngenza okulaba ng'okitaddewo wali. Ebirala bye mbadde ngenda okwogera oliko Nalebo Gasumba n'abalala bazzeewo ne babyogera. Naye era nange nja kugattako. Akati maama waffe oyo Nnaalongo yakola ennyo bw'atyo, ne mutwalira ababuulizi b'enjiri. Waalingawo omubuulizi w'enjiri yalinga amanyi nnyo okubuulira ng'ayimba ng'asaagisa abantu, baamuyitanga Wilson Kiyaga, kati mugenzi. Ne ngamba kantwala ono Kiyaga ono yajja okumusobola. Maama n'agaana, n'agamba nze sijja kulokoka, nze ndi Mukatuliki. Naye ayogera bw'atyo kati bazimbye essaba awaka era mwasula. N'agamba sijja kulokoka nze. Wayitawo ennaku zaaliwo nga 3 n'enzirayo n'entwalayo ababuulizi abalala. N'agamba nze sigenda kulokoka mwana wange. Naye yayongeramu akawaayiro awo n'agamba kaŋŋende mbuuze taata wange. Waliwo taata we gwayita taata we, jjajja waffe, omu ku bajjajja baffe. Simanyi bati yamubuuza naye waayitawo ennaku ntono n'aŋŋamba sijja kulokoka, nze ndi Mukatuliki. Kaakati n'aŋŋamba naye mwana wange nali mwavu nnyo nga bwe nkugambye. Ngulirayo ku nnyama. Yagamba laatiri y'ennyama. Kati sijja kuvunda kigambo laatiri, ojja kufunayo omuntu omukuluko omubuuze nti laatiri kyali kiki. Njagala ongulire laatiri y'ennyama. Musumba Sserwadda, ekintu kye nzijukira mu bulamu eky'amagezi kye nali nkoledde maama wange kwe kumugulira laatiri y'ennyama. Era waayitawo ennaku 3 n'afa. Nali mwavu nnyo, mbeera ya kyavuyavu. Nali ndi mubuulizi omwavu, mukimanyi embeera mukimanyi naye neebaza Katonda nasobola okumugulira laatiri y'ennyama. Kikyokka kye nakolera maama. Bwe ndaba abantu nga Apostol Sserwadda nammwe abalala nga mulabidde bakadde bammwe bano, Mukama ng'abawadde ekisa, ne ndaba Nnaalongo ng'ali wano ng'asobodde okubeera ne Ssaalongo emyaka gino gyonna gye mugambye 7 mu 5. Emabega eri ne nzijukira bino bye mbadde ntudde awo nga mbijjukira. Nze maama wange kye namukolera kinene nnyo, laatiri y'ennyama. Bw'obanga maama wo akyali mulamu, mugulireyo laatiri y'ennyama.
bino byonna ebyokwekwasa yampisa bubi simanyi yakola atya simanyi omukazi oyo yakola atya kino kiyige wano bw'obanga nnyoka akyaliyo oddayo wakiri omugulireyo eratiri y'ennyama tombuuza laatiri ojja kubuuza jjajja wajja kunnyonnyola laatiri makulu gaakyo banga byadde ebyo kaakati wulira kino Sserwadda omusumba taata wange gwe twali tetumanyira gy'abeera nawasa omukyala Kasalina nga taata tisimanyi gy'ali olwali olwo ne bagamba taata yarabise ng'aboneka nga mwezi ne tudduka okgenda okulaba taata ne ntwala n'omugole natwala ne mukyala wange mutwale arabe ku taata wange twasanga takyayogera nga mukulu wange amuleesi yeebasaawo awantu siwategeerekeka naye nga takyasobola kwogera sawa yonna agenda kufa kino kye kyaliwo bwe natuuka ewa taata ono kabula dda gwe mbadde simanyi gy'ali ng'ali awo bamutaddetadde awo mu ngeri etetegeerekeka ate nga tolina gw'osobola kunenya kubanga tewali yali amanyi gy'ali ne mubuuza ebibuuzo bino nti taata Kezironi nze mutabani we yalokoka nze njogera ompulira eyali tayogera n'addamu nti nkuwulira ne mugamba oyagala okulokoka okkirize Yesu abeere omulokozi wo n'addamu nti njagala ne mugamba nti ddamu ebigambo bino n'abiddamu byonna ebigambo ebyo ne mugamba nti amiina n'aga nti amiina teyaddayo kwogera wayitawo ennaku 3 n'afa kaakati maama wange Nnaalongo Nakabugo gwe twayagala ennyo ataabula namutwalira ababuulizi bangi nnyo n'agaana okulokoka taata kabula dda gwe sijjukira nako kintu kyonna nti kino yakinkolera laba ku ssaawa envannyuma eno mubuuza nti okkiriza nzikiriza teyaddayo kwogera kaakati you the theologians abali wano mwe munaataputa ekyo yagenda mu ggulu teyagenda kati kati buli lwabeerawo okufiirwa obangako ebintu by'olowooza njagala onteera ekyandiikibwa ekyo kiri kyennyini mukulu mukiibi kiwasoose okubba kunzibako bakiteeka awo njogere nga kiri awo bassebo ne bannyabo mu nsi muno buli omuntu alina obulamu bwa mulundi gutya gumu Bikola y'Abatume sura 13 olunyiriri lwa 36 kitutereka awo obulamu bwe tulina bwa mulundi gutya gumu njize nnyo nga ndi wano nkutta akatabo wali akaliko ekifaananyi kya Ssaalongo ono ne neekaliriza omusajja oyo nga munoonyamu Kezironi ne neekaliriza omusajja oyo yasobola okuba nti yasobola okukuza abaana be bulijjo Dr. Sserwadda ayogera ku taata we n'ennaku ezi nabadde mpulira obubaka wamukoonako emabegako awo era nze ntunuulira nnyo abasajja abakulu abalina abaana baabwe ne mbeegomba nnyo ne njagala nnyo mbayigireko era abaana abange nina abaana 6 Kasalina yanzalira abaana 6 bonna bakulu ate bonna baweereza naye nagamba abaana bange nti mwe mulina omukisa nze bino bye bayita taata wuyo nze saakiyimbako you younger men saakiyimbako taata wuyo ebyo sibimanyi saakiyimbako kati nafuba nnyo okulaba nga abaana bange bakiyimba ate ekirala nenfuba nnyo okulaba nga mmenyawo enkola ya taata wange Kezironi omugenzi
ey'obutalabika, ey'okubula, okubeera gye tutamanyi, ekyo ne ŋŋamba nti Mukama mpa obusobozi ekyo nakyo nkiwangule, mbeera available eri abaana bange. Abaana bange bansanyusa kati, kubanga yonna gye bali eyo abamu bonna bagamba naye taata tukuyigiddeko kino, taata tukuyiddeko kino. Ebimu bateekamu nnyo supu banjigiddeko bingi nnyo, naye era nsanyuka kubanga nange ekyo mpulira nga ndimu ku maanyi, kubanga sirina ku kye nayigira ku Kezirooni. Kati bwebeera bayigidde ku nze mpulira nga nzizeemu era ntandika okuwulira nga ndi wa mugaso. Ekyandikwa kiikyo. Kabaka Dawudi bwe yamala okuweereza Mukama, after he had served omulembe gwe, Kabaka Dawudi bwe yamala okuweereza omulembe gwe, for David after he had served his own generation, ng'amaze okuweereza omulembe gamba nti Dawudi teekawo linnya lyo, ani nateekawo liryo tulina liryo, nateekawo liryo tulina liryo, ani aha. Bwe yamala okuweereza mu biro bye, ffenna nga bwe tutudde wano n'abayimiridde eyo, olina ebiro byo n'abayimiridde eyo, olina ebiro byo. Bwe tugamba ebiro tetugamba nti ebiro bino ebya President Museveni, ebiro obulamu bwo gwe tonnafa okyali mulamu. Mu biro byo, mu biro byange olina ebintu by'okola mu biro byo. Dawudi waliwo bye yakola mu biro bye, naye bwe yamala okubikola n'afa mu biro bye, naye bwe yamala okubikola n'afa. Kati ebyo bye tukola mu biro byaffe bye njagala okkoona. Galawo ng'ofudde ogenda kuba galawo ng'ofudde ogenda kuba ng'otukoledde kye bayita legacy. Mu mulembe gwo bwe wabaawo ebintu by'olikola mu mulembe gwo nga Dawudi bwe yabikola mu mulembe gwe, nga tonnaba kufa, n'obikola ne bisigalawo gwe ng'ofudde, ngambye gwe n'ofa, byo ne bisigalawo, ogenda kubanga omulembe oguddako gukoledde legacy. Abasumba abooluganda mwenna abali wano, bannabyabufuzi mwenna abali wano, omukululo kye kintu kyolekawo gwe n'ofa, ate nga kigenda mu maaso, n'ofaanagana ne Madivaani. Madivaani yafa dda, sukaali w'ekakira tukyamunywa. Madivaani teyafa na sukaali. Wane metta yafa dda, bano abaliwo bazzukulu naye tukyanywa sukaali owaawa lugazi. Eyo ye legacy. Bwe tulokoka waliwo nakikoonyeeko, obwedde ebintu byange babisomolasomola era nja kubijjayo. Bwe tumala ne tufa ne tuva mu nsi mwe tugenda, abantu baagala okulaba kiki ekisigadde, kubanga Bayibuli erina weegambira nti baafa naye bakyayogera. Omufu ayogera ati tobbanga. Zabuli yani tobbanga. Zabuli yani yaweereza Mukama mu biro bye n'afa, n'aleka Zabuli ng'agiwandiise. Kaakati gwe n'oboonoogyesibako Zabuli si yiyo, yani yogera, yani eyo ye legacy. Kera baani si baana b'abaana be, mu bimpimpi baana b'abaana be, mu bimpimpi bazzukulu. Oyo ye muntu omulungi. Omuntu omubi alekera baana be, omulungi alekera baana b'abaana be. Y'ensonga lwaki Katonda ye Katonda wa munegate, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isa, Katonda wa, olaba emirembe esatu. Oyo ye muntu omulungi. Ibulayimu yali muntu mulungi, okwo kwe tumulabira. Abaavuddeko bwe baba nga balina ekintu kye baakola nga kyo tekyavuddeko, kyo kyasigaddeyo mu kitundu, mu constituency, bayinza okufuukira akayinja gwe azze. Kuba ku biri ebyo Serwadda sandi mutegedde, Serwadda sandi mutegedde, ne famire ye sandi gitegedde. Ekyatugatta kulokoka.
ne famire ye sandigitegedde. Ekyatugatta kulokoka. Bano bonna ab'embalala nandibadde mbamanyirawo bulokole bwatugatta. Kaakati ekibuuzo kye badde mbuuza wano nti twandibadde tutya senga Yesu teyajja? Mukama yeebazibwe. Obujulizi obwo ndowooza okoze ki ate obuwulidde. Kisinza okunkwatako ekyokuba abazadde nga tetuwa baana baffe budde. Ekyo kintu kibi nnyo. Omwana okukula nga meaning ya taata ne maama tagimanyi. That's very bad. Oluusi bibaawo olw'embeera oba olw'ebintu ebibeerawo mu nsi ebigwa tebiraze, naye oba olina obusobozi bambi okubeera n'omwana omulaga amakulu ga maama n'amakulu ga taata, then ekyo kirungi nnyo ddala. Atulwadde ku story ya maama we yali ng'omulwadde naye nga abeera mu masabo, n'agenda amugamba alokoke ng'era mu masabo nga mwasula ewakawo nga baazimba, n'agaana. N'amugamba sijja lokoka. Yamusabayo ekintu kimu kyabamukolera, amugulire latiiri y'ennyama. Bambi n'agimugulira. Nnaku 3 maama oyo n'afa ng'aganye okuba nga akkiriza Kristo. Naye ndowooza mu mboozi eyo maama ye yaliwo ku lwa Pooso, naye taata ye teyalingawo. Kyeka yali yawaŋŋanguka mbu yagenda eyo n'afumbirwa oba n'afumbirwa bannakyeyombekedde. Naye mu lwali olwo taata n'akomawo. Taata oyo we yakomawo naga taata wulira, njogera nga mutabanyi we yakola ki eyalokoka. Nina kye nkugamba. Taata n'agamba yogera. N'amugamba njagala okole ki olokoke. Olokoke. Taata waatyo n'akola ki n'akkiriza. Taata n'akkiriza. Bambi taata we yakkiriza n'amwatuza obulokozi, naye waayitawo nnaku ntono taata oyo n'akola ki taata n'afa. So kitulaga nti obulokozi buno kiri kirabo kya Katonda. Kirabo kya Katonda. Ndowooza olaba taata yabalekawo n'abasuulawo n'agenda nga tafaayo, naye laba kusaawa envannyuma kwafuna obulokozi. Kiba eggulu bannange. Obeera mu bulokozi emyaka n'ofuba ate mu kaseera akasembayo ne bikulema. Naye ate ono n'omulaba nga ize siina. Waliwo abantu be tulabanga ababi. Era mulokole n'osala n'omusawo n'ogamba oyo tasobola genda mu ggulu. Tasobola ku bikolobero by'alina by'akola tasobola yingira ggulu. Mu kaseera akasembayo omuntu oyo n'alokoka, oba mu kaseera akasembayo omuntu oyo ne yeenenya. Bw'obeera eno n'ekifaananyi kikadde kye wamulabira, mukumba omuntu oyo atereeza dda obulamu bwe. Olaba wayingira eggulu ate gwe n'osigala. Simanyi oba olina by'oyigamu. Agambye nti ye abaana be bamugamba taata tukuyigiddeko ebintu bingi. Naye mu byonna agambye tuwe abaana obudde. Let us give our children time. Ye teyafuna budde obwo. Teyafuna love. Teyategeera kigambo daddy mami kitegeeza ki. Naye yagezaako okuba nga ate making sure abaana be bategeera daddy ne mami kyeki. Obujulizi badde bwakusoomooza. Ekisookera ddala tulina obuwulira ab'ewaffe enjiri. Gwe gezaako ky'ogezaako, si gwalokola ne gwe kola paati yo. Ne waba agaanye weyongera okuba ng'omulemerako, omusango guleme kubalirwako. Tomanya nti ne ku lunaku olusemba be tulabanga ababi basobola okulokoka. Bakyasobolera ddala okukyuka ne badda eri Mukama waffe Yesu Kristo. So gwe kola omulimu gwo gw'oteekeddwa okuba ng'okola. Ekyokubiri butakyawa, butabulira njiri mu busungu. Kubanga singa taata yali yamunyiigira kubanga yabasuulawo, agana afumbira bannakyeyombekedde n'atabafaako. Singa yamulabamu ekyo ekifaananyi nga tamusonyiye, teyali mubuulidde enjiri.
taata naye yafuddewo atyo ate omusango ne gumubalirwako. Wali abantu b'obuusa amaaso, abantu b'otayagala kwogera nabo, abantu bewakyawa bakuba bakunyiiza, taata teyakusomesa, maama teyakola waati, n'ogaana omubuulira enjiri, toyagala namulaba, toyagala nakwogera naye. Naye ng'ate omuntu oyo bambi akyasobola ddala okwenenya nadde eri Kristo, naye nga kati nga gwaziyiza. So tuleme kubeera baziyiza bantu kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kola ky'oteekeddwa okukola. Do your work of evangelism, Pawulo wagamba. Kola omulimu gwo ogw'obubuulizi bw'enjiri. Okulokola oba okulokoka si kukwo. Yesu yalokola, gw'ogugwo gwakubuulira njiri, naye ate mu kwagala. Ekimanyi nti ekyasookera ddala Apooso yasonyiwa taata. Waze nga teyamusonyiwa teyali mubuulidde enjiri, naye yamusonyiwa. So baye tusonyiwe ate tuddeyo tubuulire famire zaffe enjiri. Tumanya tuleme badinayinga that chance. Timotheo ekyokubiri 4:5 agamba, but you be watchful in all things, endure affliction, do the work of evangelists or evangelism, fulfill your ministry. Kitegedde nti mu kubuulira enjiri ogenda kusisinkana ebintu bingi, affliction, nesisinkana obulumi obw'enjawulo, kuyiganyizibwa okw'enjawulo, naye beera ng'olabira wala. Be watchful. Bayibuli egamba be watchful, tegamba wano okutuna n'amaaso ag'omubiri. Olina okuba nga ensi ey'omwoyo ng'eraba, kubanga obanga tolengerera mu nsi ya mwoyo, taata ono nga Apooso wagambye tewali baleeta omubuulira njiri. In fact ku maama kwennyini kwewaliwulidde n'obusungu, ebbanga lyamala nga mwetalako olokoka n'agaana, ate yamutuma luti lwa nnyama oba afu oba ki, okitegedde, naye teyagamba maama kyayikaga, naye weyafuna opportunity ate ebuulira taata, najja n'agimubuulira enjiri eyo. So tetukoowa, tusonyiwe. Abazadde abaana baffe tubawe obudde obumala. Oba okyali mulamu, mulage value ya taata. Taata abeera atya, obuvunaanyizibwa bwa taata obwa maama tububalage nga tukyali balamu. So nti newe tunaavaawo bajja sigala nga batwenyumirizaamu. Kale obujulizi bubadde bulungi nnyo, bubaddemu ebyokuyiga. Nze nfunyemu ebyokuyiga bingi, simanyi oba gwe ofunyemu oba tofunyemu. Mukama tukwebaza olwa buli ssekinnoomu alaba, era tukwebaza olwa bazadde baffe. Mukama bonna be twanyiigira tusabye otuwe ekisa ekibasonyiwa, atubajje ku mitima gyaffe. Otuwe n'ekisa n'amaanyi tusobole okuddayo ati tubabuulire ebigambo eby'obulokozi, kubanga enjiri maanyi ga Katonda eri abo abakkiriza. Mukama tusaba nabo okome ku mitima gyabwe nti bwe tunaatuukirayo basobole okuba nga emitima gyakabaddwa dda, ekigambo kye tunaabagamba eky'obwa Katonda kibe nga tekigwa ku ttaka eggimu, okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Kati gwandaba gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange bw'ompadde, mbukuwa obeera omulokozera Mukama waabwe. Nsasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli alaba n'agamba amiina era amiina ddala. Ndowooza kaneetololemuko katono, bwe nkomawo bingi bye tugenda okuba nga tetwogerako. Olunaku olungi. Shalom. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope, channel y'essuubi eri gwe Katonda gw'awadde obujulizi. Osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe, olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.